po jako akawuwo. Mwe Museveni agirazeemu obwagazi obw'enjawulo oba oliawo ye Pineti. Honorable Abdallah Kiwanuka ngono ye mubaka wa Mukono North asabye abaddu ba ARA okwongera okusabira eggwanga kubanga ekiseera kye twolekedde kizibu nnyo olw'amateeka n'ebikolwa byagamba nti birinyirira eddembe wamu n'okunyigiriza bannayuganda. Mubadde mwenyumiriza nnyo mu kulima emmwanyi naye bigenda mu maaso buli omu abiraba. Naffe gye tuli tetutudde tulumye n'ogw'engulu okulaba nga twegagambulako abantu bano naye bassebo ne bannyabo mwe bakirimaanyi. Naye naddala mbalaajanira okusaba essaala zonna Mukama Katonda okututaasa kubanga we twolekedde si wangu nga bannayuganda naye Mukama Katonda nga waali tulina essuubi nti insha Allah. Ono kwogera bino abadde mu kusaala Yidi el-Fitri ku muzikiti gw'e Kabembe mu ggombolola y'e Kyampisi mu disitulikiti y'e Mukono n'agumya bannayuganda ku ndagaano ebabobya omutwe eyeekuusa ku mmwanyi era wano wabuuziddwa obanga eggwanga terigenda kufiirizibwa nsimbi okuliyirira musigansimbi Pineti singa endagaano eno esazibwamu n'ategeeza nga bino byonna ebyakolebwa mu bukyamu kubanga bamenya obuwaayiro mu ssemateeka nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Bonoonya obwenkanya naawe kennyinnyini togenda kunoonya bwenkanya ng'emikono gyo giri tainted ng'emikono gyo mikyafu oba ntegeerekeka bulungi. Buli lw'oba ng'oyingira mu ndagaano ng'ey'emmwanyi ensonga nnyingi ze baamenya baalangawa kubanga kampuni nnyingi zandyagadde okukola omulimu ng'ogwo baalangawa. Eyo ensonga emu. Endagaano minisita bwe yali agigyako omukono yasooka ne yeebuuza ku bantu ab'enjawulo. So, the principle of equity must be followed. He who seeks equity must come with clean hands. Sheikh Ibrahim Wakuya owa Kutuba asinzidde wano n'asaba abaddu ba ARA okukyakala naye beewale okugenda mu biduula ebikontana n'amateeka g'obuyisiraamu. Mbakubiriza okubeera nga tusanyuka tukakasa bulungi nnyo nti essaawa eno buli muntu yeejaga baguddewo ebivulu eby'enjawulo naye singa omanya nti ekivulu ekyo tekiri mateeka ga Allah mbasaba mukyesonyiwe kubanga ojja kufaananako ayozezza ate n'ayanika mu ttaka. Ku muzikiti gwa Atiki e Mukono Central Regional District Card Sheikh Mustafa Lule obubaka bwe obwayidi abwesigamizza kulaajanira abagoberezi ba ARA mu ggwanga okuwagira enteekateeka eziriwo ez'okwegatta okusinga okuzivumirira wamu n'okusaba gavumenti ereme kusinga kuzinga mikono nga bannansi babonaabona n'ebbeeyi y'ebintu eri mu kulinnya buli olukya ekintu ekinyigiriza ennyo bannansi. Embeera gye tulimu ey'okulinnya kw'ebintu mu ggwanga fena tukiraba naye tuleme kugifunumizira amaaso tulaajanire Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe abeere nga tukyusizza embeera ebeera nnungi n'abakulembeze abatutwala kubeerera ku his excellence the president naye tumusaba akolewo kyonna ekisoboka ng'omukulembeze w'eggwanga nga taata w'abaana amaka be gaba gafunye obuzibu taata okuvaayo n'obuyiiya n'otebempenda okulaba obuzibu obumazeeko temaka. Wabula ye district card wa Mukono Sheikh Sazir Lumala yessira alitadde ku ndagaano y'emmwanyi gyagamba nti egendereddwamu okunyigiriza omulimi ayiiya mu bugumi okulima emmwanyi ng'onaagamba nti wandibaddewo enteeseganya ennuŋŋwamu wakati wa gavumenti. Ensi yaffe Uganda y'abalimi kyetumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ekyobugagga kyesinga okutuwa ly'ettaka lye tulina n'enkuba etonnya. Naye mu ebyo bye tulima mu Uganda ne bibeera nga tuyinza obifunamu ssente abaana baffe ne balya ne tubaweerera ne tuzimba z'emmwanyi. Naye gavumenti tugisaba na si kusaba yonna ereme kutiitiibya bagwira ababeera bazze nga bo bafunamu naye nga bannayuganda abakeera mu mmwanyi nga bagenda kiro enkuba n'ebakuba obuuka ne baluma nga bamaliriza abaana abatasobola genda ku ssomero ng'omuntu azze obuze wa bulijjo talimangako talina buzibu bwonna bw'asanze yaganyuddwa naye ng'abantu abo bakola tebalina kye baganyuddwa. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Allahu Akbar.